ogenda ddi ebweru ebirwa byogamba ogenda ddi ebweru kunyonyi gwa nafanga tolinye kunyonyi bakomedianyi banno bonna balinye ennyonyi abamoti nesebbanga gwe wasooka mu industry yalinye ennyonyi nze nagamba bino ebintu wammanga buli omu ku nsi kuno aba n'omukisa gwe buli muntu ku nsi kuno aba n'omukisa gwe n'omwana aba yakazaalibwa era ogenda olaba nga sente zafuna zaawuka kwe ku kitaata yakolaki eyamuzaala sigera kubanga omwana azaalibwa bamuwa emitwalo 5 bamuwa emitwalo 10 bamuwa emitwalo 8 bamuwa kugamba sente ezo baba bamukulisa okuva mu lubuto lwa maama we ebbanga lyamaze emyezi 9 ng'ali mu lubuto lwa maama we kati nze ebbanga lyenamala nga ndi mu lubuto lwa maama lyali bbanga ddene naye kinnuma lwakubanza ebiseera ebyo kale engoye za teziriiwo nnyo naye nebambikako kitono okwawo okubeera nga nfaanana bwe ntyo mu ngeri y'enjawulo tewafuna bugumu kati oli wajja n'agamba bw ate siba nazzeemu oluyimba lwe ajja ntuukirire tukole naye kolabo lwaki oyagala kolabo nga gwe mubbi Kapere abantu bagamba wagwa naawe wagwa kati tekikulumira bandyanywa nebakaliko bwongamba mbunagwa onina n'omukyala buli kadde nsula mu nnyama kati gwongamba otantinagwa kati gwe kitegeeza gwe simanyi bizibu byo nange ebyange so byebyo senga sebanga kulowoleza nnyo mbw ate sibalioyinza okuba ogwagamba gweyagwa olina ebizibu bingi naye tisina bizibu naye ngaennyama gyosulamu omalako nayo ennyumba ennyama mmalako nayo kubanga buli kadde njirya ate nenzisulamu nenvulubana Kapere bakuwadde transport akujja wano mpozi nokuleka mu musonga ate batugambye mulidde sente nyingi senga sebbanga yakuwa akasenteko senga sebbanga sagala kwogera ku senga sebbanga ku lwaki yambiza bubi ne mukama ono senga obadde omanyi ekintu kino ku nsi yo naye mukama ali mulaba muggulu bantu ki boyinza okugamba bannaye nze nganze Kapere bampisizza bubi mu industry bani abakubye enkokola mu industry eno bangi tumenyereyo nga bangi nabino byetulina era semaayanza okukobera kukwanzerewo Kapere akabiri okasalidde ebbanga yanze kyensaba Eddie Kenzo mwana muto oyogedde nno oze kumulaba Kapere Eddie Kenzo mwana muto olaba atusembeza fe abantu abakulu n'atusembeza ku mmeeza nammwe abali eyo nga muli basajja bagagga nga mwakolamu dda waliwo abansingako emyaka waggulu nabo batusembeze ku mmeeza naffe tugabane ku ssente naffe tweyagalire mu nsi yaffe Uganda naffe tulabirire abaana baffe naffe tuweerere abaana baffe nange ngenda okutuuka okuva ku nsi nga mmanyi abaana bange nina wembalese osegera nesi kuva mu nsi nga sirina wembalese nga ate bagenda kubonaabona osegera kati ze bino byenkola nwanirira baana bange kubeera bulungi abo abatubba batubba naye nze kyemmanyi kigenda kukuka ate tugenda kubeera bulungi abayimbi abato n'abayimbi abakulu osegera nze lwakuba ndi mwana muto naye lwakuba ekiwalaata kino kyanneesibako bwereere osegera kyanneesibirako bwa ate n'ekirala ne figa eno neetaaga okukola ki okwongeramu ati osegera ate kikuleese wano Kapere leero nze kindeese wano ngaffe abayimbi kulya oba si kulya wange nze emmere ewange njirya ndya buli kimu byonna mbirya ekindeese wano twegattire wamu abayimbi abato n'abayimbi abakulu ate abayimbi abakulu tuleme kwekuba nkukula mulimu abayimbi ababula agamba gwe wayimba ki nze nayimba laga oluyimba olukyaliko Kapere sirina wannuma nga ne mu Amerika saawa yonna ngenda kulinnyayo nkumu nga nfunye awaadi y'abaki y'abayimbi abayimba laga osegera ndi musajja ayimba laga akayimba ka mooti sikako ebyakyayi nze mbabuulidde nezo akapera ndakabakubiramu nga kyomanya nga
nga buli kimu kiteredde nesobola kikola kati nga sinamanja kiddako osegera kati mwe banamawulire mwe mwandibadde munyamba nange ne muntuusa ewala naye saa temubikola migenda yamba mmwe nze temunyambye oyagala tukuyambe tutya mukwate ssente mumanye nti omwana wa Kapere asoma bulungi nze nemba siri bulungi naye ngaomwana wange ali bulungi Kapere twakomanga oyingidde essomero ebyokusoma abivaako naye kandije wabiva